them having sex, it's okay to have sex, but where are you having sex from? Ekyobbakwata ku camera, I would not really applaud the guy that did it. So kitegeera kyeyakoze kyabadde kibi. Anti laba yo yatuwadde amawulire, but in kubanga it's a trend. First of all, omuntu oyo abamunenyeza, yes, yakoze ekintu kibi. Naye n'abamunenyeza, they would do that same thing. Mustafa, let me finish my point. Kubanga balabye nga tebalina busobozi bwa lodge, bale tebabuyina oba obwa hotel. Naye nga bamanyi waliwo ettale, kubanga ettale liba ttale. Watali mayumba, watali bantu, watali kintu kyonna, ne bagenda bamalireyo ensonga yaabwe. Era bwe batuuse owalungi obala nti kana akafo eno tebatulaba n'eno tebatulaba, ne baga kana akafo kajja tumala tukolerewo ensonga yaffe. So babadde tebatambula butambuzi nti omwana omuwala ono yabadde atambula n'omulenzi, omulenzi n'amuga nti n'amukwata lwampaka n'amutwala mu ttala. Bavudde no bamaze kukkiriziganya n'ekifo kyabwe nga kibagendamu bakimanyi kyabwe tujja okumalira ensonga zaffe. Kati omwami ono bwe yali basanze musajja mukulu abasingako ku busajja. So ngwaniza ku atopic SES Media Uganda bana ndowoozi na bulime Esther. Please subscribe to this channel oba mupya, likinga, commentinga, era sharing. Programs zinga zino ziwagiddwa aba Osobola Building Company. Bano nga bazimba bakuzimbira ennyumba ey'ebirooto byo, oyagala kuzimbira ennyumba z'abapangisa, oli ku kyeyo Enonya company gye weesigye n'akuzimbira ennyumba yo, oyagala kusima mazzi waka, oyagala kukola renovation, oyagala kuzimba hostels, oyagala kuzimba ki, abantu bangi muyina ebintu bingi nnyo projects ezitambula, naye weesige aba Osobola Building Company. Ate era ne kasente muteesa, temweyabya nti waliwo offer oba ng'olina ettaka lyo ku million 2 musobola okutandika. Then mugenda nga mwebala mpola paka lomalayo. So bakubira ku 0763577994 0763577994 Osobola Building webali okulaba nga ate bakusorting out. Onako olwaleero ndine Matilda side eno ate ndine Mustafa side eno. Tulina ensonga lwaki leero tubali ku pano yemu. Waliwo video badde etambula tetugenda kugiddamu gibalaga olw'ensonga ezimu, naye video ebadde trendinga nnyo ku social media ko abantu bayanguye gijjayo, abasinga wedda bakibuyabulizi nga bakiwako amagezi. Naye video eyo yabadde y'abaana ab'essomero n'abo ku campus bagezi ne beegattira mu nsiko ne babakwata Eyakutte n'aba recordinga then ka video n'akata. So y'ensonga enkulu gye tugenda okwogerako. However kabasooka Matilda sooka otubuuzeeko. Mbalamusiza I don't know why but mbalamusiza nnyo abalabi baffe aba SES Media. My name is Matilda and I'm very happy to be here with Esther and also Haji Mustafa. We're going to discuss a very hot topic. Yeah, but don't take it personal. Yeah. Abatulaba balamusiza nnyo olwaleero kandanda kubanga eno program gye tugenda okukola bagiyita kandanda nga ey'obuntu okutunuulirwa. Abatulaba musalewo mulabe kyalisaanidde okukola omwami oyo, kiki kye yalisaanidde okukola abagenda otuwuliriza mwenna. Linda Okaton. Ensonga tali ku mwami yekka. Tuli on the whole thing. The whole thing. Takana buli muntu amaina aina ndowooza. All right. So Mustafa video wagirabye? Esenyabo. Mbadde wano nga twogera. Nze nganze ate sijja bandowooza yange. Naye mwa Mustafa amagweyo video kugwe ogamba ki? Video. Sengo mwa anyway. Video nga bwe nalabye abaana abo. Ekisooka tukkiriziganye ti abaana abo bombi bakulu. Si baana bato tebali bayityo tewaliwo wa myaka 16 17 bonna babadde mu myaka egituuse. Siwagira ti obwenzi butuufu, obwenzi sikkiriziganya nti obwenzi butuufu, naye abaana bano tebakedde ku makya nti babadde batambula omulenzi n'akwata munne. Ekintu kyabwe bakijje mu bantu mu lukale nga kiteeketeeke olw'okubadde we babeera
we basula babeera ku campus babeera mu estero balina abantu bali tebalinawo gaabo ate nga mu busobozi bwabwe nga bali baana basomero nga tebasobola kugenda mu loogi tuli ffenna kakati bo ne bamanya nti ku mutala guli waliwo ensiko bwe tugenda mu nsiko tusobola okumalirawo ensonga yaffe era ne batambula bulungi ne bava mu lukale ne bagenda ne beeyawula ku bannaabwe ne bagenda mu nsiko ne bakola ensonga yaabwe omwami ono bwe yabasanze ensobi gye yakoze kubanga teyasanze baana bato teyasanze oli ng'aga nti gundi ankutte wabula ababadde mu ddembe lyabwe mu nsonga zaabwe ez'omukwano wadde yes n'abakwata mu kifo ky'obakwata abaana ne balaajana ne bamwegayirira mu kiyali badde akola mu kubabonereza kale ng'alaba kye bakoze si kituufu yali bakutte n'abakuba miggo we yalikomye n'abagamba mutambule mugende naye yabakutte n'abakwata n'abaswaza n'atakoma mu kubaswaza n'akwata video n'agiteeka ku social media buli muntu yenna n'akola ki netegeera nti omwana oli mwana wa buwala ekyabajje mu bannaabwe kubanga kyali badde bayingira ne mu binaabiro bali badde bagenda ne ku lusebenju naye ekyabajje mu bannaabwe butabakola ki kati ekigenderwa kyabwe yakisse kubanga yabakomezzaawo ku social media yasene ekigenderwa kyabwe badduka mu bannaabwe ne bagenda mu ttale liri ttale ate n'abakomyawo n'abaanika kibatwalawa kirekawo omwana ono omulezi nga tumuggyeko kirekawo omwana ono omuwala kale kakati okwegatira ku gundi kibi Matilda okwegatira baita batya mu ttale nze ekyange njagala kikwata mpola mpola tusooke tutunulire okwegatta okwegatta kulungi oba kubi kulungi okitegeera naddala ng'abantu they've consented to do it. It's not rape. Bakkiriza bakole ki beegatte obuzibu buli nti beegatiddewa mu ttale ettalo lya ttaka lyabwe ettaka eryabwe oba eritali lyabwe kozi waliwo okwegatta mu ttale ndizoba nga ndeeyo nga tatange alina amataka amanene nnyo alinanga heeka z'ettaka tuli eyo ku ttale ne boyfriend wange oba girlfriend wange tugambe ni mwana mulenzi nga ttaka lyaffe oba kitegeera bulungi nnyo nga wenaba nga ndi wano no one is going to charge me of trespass tusooke tutunulira ensonga esooka nti they were trespassing that wasn't their land that wasn't their space babadde tebali mu lyabo kitegeera they were trespassing another thing mu kubeera mu trespassing oyo bali mu kukoleramu ebyambu eno ebyambyone beegadanga okitegeera bali mu private property bali mu kwegadangiramu oba okitegeera on top of it being private space it is shared space lwansonga nti abantu kifo ky'abantu ab'enjawulo okitegeera nti owawulidde nga mwami agamba oli mu faamu ekitegeeza faamu eriko abakola ki abagirabirira probably mulimuko ne kuki ne ku baana oba nfuna bulungi nnyo so okubeera nga you're having sex mu kifo ekiri shared with other people ekyo sikikkiriza olinza okikola bulijjo ese olaba abantu benda wano bulijjo okitegeera noyenda your cheating is okay before you're caught. The moment you get caught, it is a very big problem. People are going to judge you. People are going to say whatever they want to say about you. Oba kitegera bulungi nnyo okwegatta nze sikulinaako buzibu beegatte byabwe but from where are you having sex from? Kwata scenario nti singa abaana babadde bazanyaawo omanyi mbadde mbuuza musiraamu awo nti obadde waka oli awo kati tugambe ennyini faamu ali awo atudde mu katebe kala atunuulidde ebintu bye byalima abaana be bajja badduka okitegeera bamuga bana eddadi nkubuulireko tusanze wali abantu nga bakola ki bakola eby'abantu abakulu okitegeera are you going to upload it? Are you going to say anadda temuddangamu okuyingirira abantu abeegatta okiwulidde bw'obasanga bakole ki bayiteko kola bibyo you as a parent ogenda kuyimuka okwata abantu abo bagambe bannange mukola ki wano mwagala kunyononera abaana bange oba kitegeera bulungi nnyo so ku kibuuzo kyo kyombuuzizza them having sex it's okay to have sex but where are you having sex from ate ekyobakwata ku kamera I would not really applaud the guy that did it okitegeera kyeyakoze kyabadde kibi anti laba yo yatuwadde amawulire but in
kubanga it's a trend. First of all, omuntu oyo abamunenyeza, yes, yakoze ekintu kibi. Naye n'abamunenyeza, they would do that same thing. Mustafa, let me finish my point. Nze kuba nalabye abamunenyeza. If you know that you're on social media, your phone is your everything. Tewali wano omuntu kweno trend where again a mass of recording this and that and the other is going to find such people and let them be. Mustafa, osanga abantu bali mu kwegadanga no bakwata ku simu. Olwaleero kyenjagala Matilda amanye. Lino eggwanga lye tulimu Uganda lyateekawo eddembe mu bintu byonna. Bwe byamala okuteekawo eddembe. Eddembe lye. Nzija. Bwe twamala eddembe lye baateekawo kyekizimbya n'owulira guest house, n'owulira lodge, n'owulira buli kimu kyonna. Okifuna bulungi. Kakati ebifo ebyo ekibiteesaawo lwa ddembe eryo. Kubanga ffenna tulimanyi nti likola ki? Naye okikoze otya? Okikoleddewa. Ekintu ekyo okikoleddewa. Tuli ffenna. Abaana bali si baana, abantu bali katubayita abantu, tubayita abaana, abantu abakulu bali bavudde mu bantu. Ne bagenda mu ttale. Singa baakoze ekintu ekyo ne bakikolera kubanga babadde ku estero, babadde ku ssomero. Singa bagenze mu biyigo bya ssomero, ne basingana mu biyigo bya ssomero. Singa babasinganye mu kiraasi, nga bwe babasinganye, muntu yenna yali badde akivumirira mu bannaabwe. Ne Matilda wale yali badde agamba, kale bandi badde bakola ekintu ekyo tebalikikoledde mu kiraasi, tebalikikoledde mu biyigo. Baalivuddeko ebbali ne bagenda ebbali. Naye mu openi buli muntu yenna alivumiridde ekyo open. Naye baavuddewo, sigamba nti ekyo nkiddamu, sigamba nti obwenzi bulungi kwa sikkaanya nabo. Naye baavudde mu baana ku ssomero kubanga baalabye nga tebalina busobozi bwa lodge, bale tebabulina oba obwa hoteeri. Naye nga bamanyi waliwo ettale, kubanga ettale liba ttale. Owatali mayumba, owatali bantu, owatali kintu kyonna. Ne bagenda bamalireyo ensonga yaabwe. Era bwe batuuse owalungi webala nti kana akafo eno tebatulaba n'eno tebatulaba, ne baga kana akafo kajja tumala tukolerewo ensonga yaffe. So babadde tebatambula butambuzi nti omwana omuwala ono yabadde atambula n'omulenzi, omulenzi n'amuga nti n'amukwata lwampaka n'amutwala mu ttala. Bavudde eno nga bamaze kukkiriziganya n'ekifo kyabwe nga kyebagendamu bakimanyi kyabwe tujja okumalira ensonga zaffe. Kati omwami ono bwe yali basanze, musajja mukulu abasingako ku busajja obukulu, yalitegedde nti abaana bano kye bakoze bavudde ku kkubo ne bajja mu ttale, bakoze eky'obuntu. N'abayita, naye kye mukoze lino ttale lyange, siri musanyufu ne wano we muzze, mukoze kikyamu. Olwo ate mukiddanga mukujja mu ttale mugende mu lodge. Oba si kyo bwe mulabanga mukuze mugende gw'omulenzi olwo ati genda eri abakadde, omwana ono omusabe mu butongole bamukuwe. Nti ye tukwegayiridde tusonyiwe. Sijja baviirako awo mukuule omuddo guno oba musaawe, kubanga eri faamu ya nte si faamu ya mmere. Singa yabadde nti faamu ya mmere nti bajja ne banonayo emmere, naye ya nte omubeere nti kubanga nte ensolo. N'abagamba mukole ekibonerezo kino. Bwe baalimaliriza ne batambula n'atabateeka ku social media. Kubanga social media kwe yabatadde ono omwana omuwala bo badduse abantu obutabalaba ate yabakomezzaawo abantu okubalaba. Kubanga buli anaalaba omwana ono omuwala ne mu ssomero wano watuula ne banne bano ababadde tebamanyi tagenda kuddamu, bagenda kulabika. Kakati ne maama eyasindika omwana ono okusoma oba taata tuli ffenna, kubanga wano singa babadde muri public wano buli kyalivuze nnyo gundi ne badduse beekweka nga kye beekweka kiki ne ono yabasindika okusoma butamanya n'omusomesa butamanya ne bagenda beekweke mu ttale. Oba oli awo baasuubire ne bagati ne be tunaagenda mu loogi kamera ziyinza tulaba, katugende eno watali kamera bakole ensonga yaabwe egguke eggwe bagimalirize. So nze ngamba nti omwami ono kye yakoze si kya buntu bulamu. Ekyokubalaba oba yabalabye n'abanenya kituufu okubanenya tukkiriza, naye kye yakoze si kya buntu bulamu eri abaana bano okubakwata ku social media n'abisindika. Ate nga baataddewo nnyo okumwegayirira, era bw'oba olaba nga bamwegayirira. Naye singa yagambye nti nti
nsanze omulenzi akwata bukwasi omuwala nga amutaddeko amaanyi og'obuliisa maanyi awo buli muntu yenna alibaddaga nti omulenzi avunaanwe bwe tubadde tukubaganya wano ebirowoozo wobadde oba tobaddeewo nga tetunaba kugenda kuno nga bannange bagamba nti olaba ali mu mmotoka bamukwata ne mbabuuza ekibuuzo mu mmotoka ebaludda wa kubanga bibiri byanjawulo oli asobola kati nga bwe tutudde wano oli asobola okupaakinga wali emmotoka owayita abantu mu kkubo nga wayitawo abantu n'ettaala n'azirekako ayinza okugijja wano emmotoka n'agenda agipaakinga mu paakingi yiri eri nekiggwa oba omuvunaanaki nze omanyize Esther kambagambeko kino ekintu it's very unfortunate that wuliriza kya buswavu nnyo oba kiruma nnyo okulaba nti omulembe gunene gwe tulimu abantu bakwata ebintu ebi ne babinomalizinga oba okitegeera bulungi wuliriza Esther let me speak out ne bakwata ekintu ekibi ne bakinomalizinga ekintu kyonna kyonna kyokola ekibi olina okukimanya nti it has to be exposed for others to learn from it that it's bad listen kugamba we learn through experiences oliyo ebintu emu byotakola olw'okuba omanyi nti oba nakukwata ne babikuexposinga they are bad because there is another person you saw there is a certain experience you saw from another person n'ogamba ekitegeeza we bakukwata ng'okola ekintu ng'ekyo this is what happens to you oba nfuna bulungi nnyo so yes omusajja yakoze ensobi oba kitegeera okukwata abo abaana n'abakwata n'aba-exposinga ku social media but also that gave us something to learn oba kitegeera nze kyembasaba kikino Esther we shouldn't normalize bad manners oyo guy yagenza listen me I want to stand in his shoes I'm not going to like be on bandwagon okay I'm going to put myself in his shoes he was overwhelmed by the action n'agamba bannange kiki kineno kyendaba oba kitegeera nagamba nabananga bayitiridde okwesiriwaza mu abantu abakulu mmwe bano abali waneeno we are not going to assume maybe they did not have a room oh my god wano we bafunye is it right for them to have gone there kati my problem here is bade sawa to engaging into this conversation nga we yabasanze abana bano betonze anti nabaye Esther Matilda, let me ask you something. Abantu bana, omanyiza I have a problem ne society. Omanyi watulaba ekintu ng'omuntu akoze ekintu ekimu Mustafa. Abantu abamu nga sijja gamba Matilda n'abalala ababeera mu camera. Okitegedde. Batuleta okulowooza nti they are too perfect. Esther, you're taking it personal. I'm not taking it personal. You're putting emotions My problem in here this. is, obaana bano beetonze. Listen, walabye otya nti no beetonze. Tewabalabye. Because someone recorded them. Beetonze. Thank you. Like, listen. What you are saying, right? Our debate has been, why were they fucking from there? The other point we were debating about, why did that guy record? So yourself, you're supporting that guy because you saw the acts they did after getting caught. One, they acknowledged that what they were doing was wrong. And after acknowledging that what they were doing was wrong, they apologized. Thank you. So, listen, it is, Esther, I want you to take it or leave it there, but I want you to also believe that it is a trend. Matilda, listen, njagala nkugambe. Sikukayana. Matilda labe ekintu kino. Tukirabye wano, tukirese wano, it's a trend. Abantu bakole ki? Ba recording buli kye basanga. Ba recording wabula bakikola. Omanyi omwana ono psychological torture yagenda okuyitamu. Esther, listen, I want us to handle this topic very well. Omwana ono aswana okudda Banange. Matilda kankubuuza ekibuuzo. Kamubuuza ekibuuzo. Singa osiŋŋaana Semaka. Nga tonambuza Mustafa. Listen. Oh my goodness. If it's a debate, you should let me speak. Okay? Semaka. Seka. Bwokera ku machano oyagala okuleta topic for it to be talked about. Okay? First, one thing you have to get out from yourself is emotions. Like, oh my God, put yourself in her place. We are trying to discuss a thing that was brought out in the public and everyone is talking about it, but everyone is picking one side. That is why you brought a debate. That's why you brought Mustafa there and you brought me here. What I am trying to say, Esther, here is, do not put me in a position of as if I don't understand what the girl is going through. That is what you're telling me. My argument here is what they did right. That is my argument.
until you reach to that point, Nombuza Matilda, what do you think could be the repercussions of what the guy did? Then there we are going to go into her feelings of bananga ali mumbera chikati ochitegera. But you're driving me from were they in this, and you're putting it like you're getting defensive. Both of you, like you're getting defensive. Oh, you're not understanding. This person is going through a lot. Those are repercussions of what happened to her that we are discussing right now. Kakati omaliriza. Maliriza. Buuza ekibuuzo kyo mbadde nkubuuza. Singa osanga Semaka. Mukulu oli. Nga nannyini maka gali. Naye saawa awo nga 2 nga mu nyumba yaabwe bavuddemu. Ng'ali ne mukyala we bali mu kati kaabwe wali bali mu kwegatta. Ali ne mukyala we ewaka mu nyumba agivuddemu bali bweru. Ogambye akati kaabwe. Akati ebweru bali bweru. Kale kandeete kino nga tebali na bweru bali babuuse ne waabwe naye ng'ewamulirwana we wali akasiko naye nga mukazi we era amanyikiddwa nti mukazi we kamala okumalayo n'obalaba. Kubanga wakozesezza ekigambo ekiga nti nze kasita mbalaba. Ekigambo ekyo wakyogedde ne bw'oba ofaanagana ota ne bw'oba oli otasinza kusirika nga muli bweru ng'omuga nti mbakutte lubona n'obadde ogendako ng'oyimirira ng'oga ati pa mbakutte lubona lwaki muli ku ttale kuno ng'ennyumba eri wali mukazi we ng'omusajja ayimirira ng'akugamba ono gwendi naye mukyala wange n'omukyala ng'aga nti ono bba wange ng'akubuuza kikwatiddewo okwegatta nti ng'obagamba kubeera kikwatirakwo ng'obagamba kubeera bweru bavunaana kubeera bweru. Can I answer? Muddemu ekibuuzo kyo ekisooka ogambe bavudde mu nnyumba yaabwe ne bajja mu ki Nsiko. Does it reason out well for you nti omuntu avuddeyo mu nnyumba ye Antirinako, bobanga you're in your space, that is your business. Muni mu compound yammwe. It's like I have my man. We have a very big house. We have a very big compound. We've decided that, you know what? Let's have some sex here. I mean, we're going to do whatever you want in our space. In our space. The moment I get out from my boundaries, nensala nembuka ekyo ki 99 fence. Nezija mu satellite premises. They are right to get me. Nobalaba. Ekibuzo kyenkubuuziza. Nobaga kyotyo. Endulu ng'okuba endulu. Bakuba endulu abana ewolololo. Baba no wano bali wano. Abantu baba no batuleetedde obuseebu. Nga bayimirira ng'akugamba ono mukyala wange, ono mwami wange. Mutwale makago. Listen, take them to your place. Kikukwatiddeko wa. Listen, to be given freedom. Oyingidde mu ddembe lyabwe. To be given freedom doesn't mean ate n'abalala bamaleko emirembe. Ate baliwa. Gwe weemazeeko emirembe gwa atutunuulidde ayimiridde n'otutunuulira. Gwe weemazeeko emirembe. Tambula ogende amakubo go ffe tuleke. You guys, you're arguing with an aspect of winning. But I'm trying to answer your question. Ogamba temuli, you're a moderator, you're not supposed to take sides. You're a moderator, you're not supposed to take sides. You guys. No. Mustafa mulaba oyo njagala muddemu ekibuuzo kye yakimbuuzizza era munnyonnyole lwaki kuba naye annyinnyonnyodde n'ambuuza era nannyinnyonnyola. Mustafa okedde ku makya gwe kennyini ogambye si mu kati kaabwe wabula bavuddeyo mu kaabwe ne bajja mu k'abantu abalala public space. The moment space teri owned ebeera ya public. Okitegeera bw'obanga ovuddeyo that is going to be wrong. If I get you, I'm going to record you, I'm going to post you. Sajja abakulu n'omukazi bavuddeyo mu byabwe bazze wano mu public batuleetedde endwadde ez'obukwaba baddeyo ewaabwe. Kambuza Matilda ekibuuzo kino olowooza okupostinga kina kye kiyambako? Posting people. Yeah, or posting abantu. It creates awareness. Matilda, tubera ku social media ko. Kiyamba ki? On a regular basis. Kuliko n'abaana ajja ne yeyambula. Abalosita mbatandikirako. Lindako, Esther. Because omanyi we have a problem. Gova okwogera n'ogamba nze bali sibafaako kubanga sibagoberera. Naye obalaba oba okyabikula bwoti ku gundi n'obalaba. I have been asked a question, allow me to respond to it. Ongambi recordinga china mugaso I've given you your answer. It creates awareness. The awareness it creates is number one, the reason we are here discussing and shouting at each other. That's awareness. Even police. It helps on investigations. If the guy had done something beyond, first of all, what the guy did was mob justice. To start with, okuba abantu. Yeke nyini, how would you have been here and go discussing any topic? Ochitegera, how would you have been here? It creates awareness. Onziza ku bantu abajja ne be recording and ne bekwata their private parts.
They choose, and by the way, they do not force anyone to watch them. If you go, you cannot find those people in my phone because I did not search for such content. But if you find it in another person's phone, that means there is a crowd that enjoys their content. And if you come to attack them, they do it willingly. Government ebalaba, naba koleje mitimbagano babalaba. No one ever erases their content. Era obo byagala ogenda n'okola ki? N'obisangayo. The public that say, Linda ko musiramu bambuziza ekibuzo nkiddamu. Bobo era we babaera bakutte ezo camera zaabwe ne weekwata ne recording bwe bati. Okay? It is your property. Your phone is your property. Okay? That is your content. That is why your Esther's content cannot be claimed as Matilda's content. That is your space. Era nekwezo ezo waliwo amateeka gakola ki? Agabifuga agamateeka gabikkiriza. Inzo okugenda n'entandiko be following. It is not their problem. It is my problem. Tabyagala sigenda be following. Era ngenda beera eno. Era bokera msimu yange togenda sangamu ba buseegu. Because that's not the content I'm interested in. They have their flock that follows them. And that is it. So katumalirize. Anti ekigambo kyenjagala oyogedde bulungi. Bano kati beri baddembe gwe ng'olwanirira buseegu. Ng'olwanirira buseegu. Ffenna betakkiriziganya nabo. Kubanga betwogerako abantu baga nti abano bo babwagala. Kakati bano abajja ku social media kubanga gw'osooka okuvumirira nga boolaba bano abantu be bavuddeyo ne bavumirira omwami oli kye yakoze. Okumuvumirira tebamuvumiridde nga bamugamba nti abaana bali tubawagira kye baakoze naye bamuvumiridde nga bamugamba nti wakoze bubi. Ndowooza olaba bwe kiba nga abadde ovumirira buseegu buli ate wali tokwata buseegu n'obuleeta ku social media. No, yes, you're right. Kyogamba nange sinakugamba ko kakati omwami oyo nti okwanika abaana bano nga bakoze ekisembayo nza wendi ewanga wendi awo njagala point yange agitegeera wendi nti abaana bano sibawagira nti kye bakoze kituufu naye ngamba obuseegu bwabwe babujje mu bantu kubanga we babadde balina essomero gye basomera ekyambogo balina kwestero obasula wonna waliwo ebiyigo webali badde basobola okugenda naye baatidde okwemulisa ne bagamba tugende mu ttale. Ekyabatutte mu ttale butabalaba. Kuteeka kintu kino mu republic. Mustafa kankugambe mu lulimi olutuufu okuva mu bantu kwe kuno. Okuva mu bantu kwe kuva mu kifo ekiri easily accessed by anyone without knocking. Okitegeera? Sorry, okuva mu bantu kogenda mu kifo nga for someone to access you balina sooka okola ki? Okonkona. Bw'obanga ozze eri wabaddeyo abantu. Gendako. Whether waliyo abantu oba tewaliyo abantu naye oba tewali enclosed obeera mu bantu. Okitegeera Mustafa? Obeera mu bantu. Atali mu bantu wali mu lodge. Eri tewabadde bantu. Nako atali mu bantu yono. Ono yatambudde butambuzi n'abasanga. Nga bw'oba osiŋŋaana agenda mu lodge. Anti kyova olaba yabasanze lwa nsonga babadde mu space ey'abantu abantu batambuliramu nga tebamaze kwebuuza. Golooza akadde ako ke yamaze ng'akulungutana nabo bameka bamusanzeewo. Okwejja mu bantu kitegeeza tewabadde bantu. Ayinza n'okuba nti yabalondodde ku Vide. Nze njagala twogera olulimi olutuufu. Ogambye njagala kunnyonnyola okuva mu bantu kyeki. Okuva mu bantu kwe kukwata n'oyingira ennyumba oba n'ogenda mu hotel oba n'ogenda mu lodge n'oyingira n'osibawo oluggiro. Omuntu bw'ajja nakurecordinga video nga having sex in that space. Oyo omuntu yabeera n'ensobi. Era omuntu oyo bw'ajja n'abakwata mu room yammwe oba mu hostel yammwe oba mu lodge yammwe oba mu muzigo gwammwe n'abakwata n'abakuba nga babuuza lwaki muli mu kwegadangira wano. Oyo omuntu yabeera n'ensobi. But the moment you're in a place eri open, okay? Nga si room jolooking, that is not a private space. That is public space. Public does not mean seeing people standing here and there or seated here and there. The moment omuntu agenda kusanga abruptly nga tategedde nti waneno wali well, that is public. Those are people. Kati yabasanze kyabadde kisolo. That was a person. So I want you to first understand what is okuva mu bantu. Okuva mu bantu kuyingira wantu wali enclosed. Nti Esther waba yagala okwegatta tagenda gamba tugende ku beach twegatte. You can go at the beach and you have sex with somebody. There are no people, but you're going to be held accountable for your actions. Bagenda gamba sebe no beach eberako abantu abalala. Toyinza kwegattira wano. Wadde abantu esawa tebaliiwo. So kati gomaliriza ogamba nti. Nze maliriza okugamba nti Mustafa. What those kids did was very bad. Okay? What the guy did was unacceptable.
It wasn't bad, but it was unacceptable. Okitegeera? Waliwo ebintu ebimu ebitutuukako nga bitutuuseeko mu bine nga bituufu. It is bad. Oh, it's bad, but guess what? Kyabadde alina okukola. Guy kye yakoze kyabadde unacceptable nti yakutte video n'agipostinga. Abaana kye bakoze kyabadde kibi. Kyabadde kibi nnyo. That is why abakutte n'abatunuza mu kamera kuba ye kyamuyitiriddeko. Okitegeera? So bad and acceptable, those are very two different words. Waliwo ekiyinza okubeera bad, then wabeerawo n'ekiyinza okubeera acceptable or inacceptable. Kati Guy kye yakoze kyabadde inacceptable. Nti yakutte bannange ssebo, toyinza kukwata abantu bali bwereere n'obakola ki? N'obapostinga. Okay? Naye babadde kye bakola kituufu? Nedda. So we should also come nga tugamba, okay, Guy yakutte abaana n'abarecordinga n'ebyo bye babadde bakola byabaddemu amagezi. Ekisooka babadde bafumbo? Nedda. Tebabadde bafumbo. Ekyokubiri, omwana omuwala yabadde ali mu mbeera akyalina ku ssomero. Wuyo ye kennyini yabadde akabaga bane mamanga, I'm going to embarrass my mother. Bambi ton recording. Themselves as kids acknowledged that they were in wrong. The guy, what he did was unacceptable, very unacceptable, but it also created awareness. Kati omwana omuto yenna alaba. Eranga yalabye show eyo oba abazadde babwe nga bagirabye, they relate to it n'agamba mwana wange nno olibeyo nga weegadanga n'abasajja mu nsiko kino kiri kutuukako bali kukwata ne bakuteeka ku internet oliswala. Era omwana omuwala nga muto waba yalabye eyo video tali kikola ekyo kuba kimanyi now what are the repercussions of getting held by anybody or getting caught by anybody n'akutuza mu camera agenda kupostinga. Bw'amala okupostinga you get to get embarrassed. Esther Badambuza, do I know what that chick is going through? All the repercussions now she's going through because of that very simple, very bad act that she did. I am not judging. I am not perfect. But in life sometimes, what they call principles, no gamba, they're just things I cannot do in my life as a girl. And as a guy, fena tuli wano, Mustafa badde oyogerera nnyo omwana omulenzi. Omulenzi ono ng'omutadde ebbali. Naye ng'ogamba njagala tunuulira nnyo n'omwana omuwala. Yawulira ata what about that guy? Ye guy lwaki temumwogerako? Yes, muntu. Naye muntu, he could also go through the same problems that the girl is going to go through. Obuswavu ebiseera ebisinga obungi ng'ojja okigenderere. Singa osiŋŋaana abeeyambudde ababiri. Asinga ennyo okuswala, obuswavu butera nnyo okubeera bw'abakazi. N'abasajja baswala lwakuba nti kati owantu omwakikwata. Abasajja baswala kati omuwala ono omulaba muwala. Kiri oli kye yakoze n'amuteeka ku social media. Omuwala ono kiyinza omutambulirako ne mu banne ne bawala banne. Ye omulenzi tekisobola. Omulenzi kiyinza okuba ekitali kyangu. Kijja kubeerawo naye ate banne bayinza mutenda butenzi buzira balenzi banne. Balenzi banne basoma nabo bajja mugamba buga nti agaya ne kati ono omuwala goloza kati kankuwe ekyokulabirako gwe bakugambye omwana omuwala bwayinza okwebwala mu maaso g'abakadde be n'omulenzi bwaneebwala ng'ekintu kino bakadde be bakirabye omwana omulenzi ekyokulabirako kyenjagala okuwa nga tunagenda wala omwana omuwala asobola okufuna olubuto n'atya okubuulira abakadde be nti nkola ki tuli ffenna ndi lubuto. Omulenzi mulimu abaana abalenzi nga bakyatinga ne bakadde baabwe n'adduka mangu n'agenda ewa taata we n'amugaa taata waakitegedde nti nafudde kiki muwala wa gundi namufunyiza olubuto era ssaawa yonna emisango gijja okakasa mwana wange nti ye era njagadde nkikuulye nga tebannajja naye ng'omulenzi omuwala tannabuulira bakadde be ng'era akitya ne bwakitandika bangi mwe bali abaana abawala nga ne taata we tamukaluubiriza kumubuuza n'amugamba kumuzza n'amutiisa kumugjayo miggo olubuto lulwo nakkiriza n'agamba lwange naye ng'omuwala akyagaanye n'okwogera ti ddala ndi lubuto ng'akyekwekwe naye ng'ali mu bakadde be nakakati omuwala oli gwolaabwa ajja okkitwala singa bakadde be balaba akatambi ako ajja kwebwala nnyo ate omulenzi ayinza obuteebwala eri bakadde be era naddero nga mukadde wamugamba twakulabe mu katambi mwana waffe lwaki wakoze kino bwekiti ne bwekiti n'ateekawo ensonga ne kitaawe n'agigula kubanga mulimu abasajja naga nti omuwala mwagala era omuwala tujja kuba naye ngenda nakumuwasa taata oba nfuna bulungi kati ate ng'omuwala tayinza kugamba nnyina oba kitaawe tinza omulenzi mwagala ngenda kumufumbirwa ng'atya n'okifulumya
kati bikka ensa y'omuwala ono nga bw'obasanze mu ttale gibikke. Nze sigamba era essaawa eno siyinza kugamba nti omuwala n'omulenzi kye baakoze kituufu era sikigamba nti baakoze kirungi naye kiriko enjawulo ey'okubeera open n'ey'okubeera mu ttale. Nze weewali endowooza yange nti abaana bano baava mu bantu ne bagenda mu ttale bakolereyo ensonga yaabwe. Kati gwe yabalabye musajja mukulu nga bwe baagenze mu ttale nga bavudde mu Republic waali basoniridde n'obaleka n'otambula na butambuzi makubo go noga kasamba labye n'otambula makubo go n'obayitako olala n'obasiŋŋaana busayi n'ogamba mulenzi gwe jangu nabasiŋŋaana nga muli mu ttale n'omulundi omulala tokiddangamu. Omuwala ono bw'oba omwagala genda omusabe mu bakadde bo funa ssente ezigenda mu nnyumba bayiteko leka kubeera nga Matilda yaga nti nze ne bw'oba oyagala otya sikuyitako n'enduulungi kuba. Kakugambe kino ekintu Mustafa nga tonaakumaliriza njagala kwogera ku kya Mustafa kyagambye nti omwana omuwala ono olina okumubalamu ensa. Bikka ensa ye si kumubalamu gibikke gimubikkire. Mustafa, respect is earned. Okitegeera bakita bata ekitiibwa bakolerera kikolerere tebava buvi mu bbanga ne bakola ki ne bakikuwa. Bw'oba wakedde ku machano lowooza nti no to have sex in a bush is appropriate already toli mwana gwe tusobola okuteekamu eki ensa oli mwana muwala ekitiibwa wakoze eki olina ne sappule mu bulago kati fe abatakumanya ensa tugenda gikuwa tutya nga nze sikumanyi. How do you expect me to respect you and cover you up and pamper you nga gwe omuntu teweetaddeemu nsa kugamba nze nganze gundi Matilda tolinza kungirira mu gundi mu nsiko. Ensa nga tonaba kwagala bantu gikuwa oba gikulekamu sooka ogyebalemu ogambe nti nze ndi mwana muwala alimu ensa sambala mini sambala all those things ebizo kuleta owulira as if you're inappropriate. Naye tosuubira muntu mulala kukwatibwa kisanga gwe tokyekwatiddwa. Gwe kyolowooza bagenze mu kifo ekyo nga balinayo essuubi nti waliwo ajja obbasanga. Listen, nkugambye weeteekemu ensa. Okitegeera weeteekemu ensa. Bagenze bamanyi bagenze ewantu ewali safe. Ati tekiri kituufu mulowooza. Naye Katonda n'abavaamu n'abaanika. Era ate oyinza okwesiŋŋaana nga si gwe gwasoose. Nga kifo kyabwe kibadde kya lubeerera n'olwaliwo Katonda yabavudde mu buvi n'aleeta nannyini kifo. Busimanya ensa omwana twakoze omwana era oyinza okukasiŋŋaana nga kabadde kafo kaabwe nga ke bagendamu naye olwaleero Katonda yabambudde bwambuzi n'abavaamu nannyini faamu n'abasiŋŋaana nga naye babadde bakola ki nga bagendawo. Anti laba yaawe nkugambira nti era lwaki wogambe baamaze ne babakwata lwa nsonga it is bad in the first place. It is bad. We shouldn't be here uploading bad behavior. Yakoze bubi eri abaana abo wadde kibabadde bakola tekyabadde kituufu naye yabakoze bubi okubakwata n'abateeka ku social media. Omwami oyo kye yakoze kyabadde inacceptable. Nze okumaliriza kwange kwe kuno. Omwana omuwala keera ku makya weeteekemu ensa weegambe nti nze nina ebintu byenja okukola nina ebintu bye sigenda kukola. Kubanga olina okumanya nti bw'obakukwatira mu kikolwa eky'obuwemu omwana omulenzi aswala kitono nnyo okusinga gwe omuwala. Ekyo kimu. Ekyokubiri omwana omuwala obeera nga you expose a lot from your body compared to a man. You expose your breasts, you expose your private parts, you expose the nature of your body. So obeera nga oli mukola ebintu emu certain decisions that you're making olina okugamba you know what kino kyeka nno tekijja kunkolera. Omuvubuka oyo bwagamba nti tugende mu nsiko mugambe mukwano okuli oyagala naye nze tebangirira mu nsiko funa lodge let's go to a hostel let's go to my friend's place. There are so many places you can go to have a good time but not the bush because what happens to you when you go to the bush a very inappropriate person a very rude person agenda kukwata akurecording nga bwakuba n'empi akwata kupostinge on social media. You're going to get embarrassed. You're going to break your parents' hearts. You're going to disappoint your parents. So, do not expect people to feel sorry for you when you're doing bad manners. Don't expect people to feel sorry for you. Don't expect people to cover up for you if you can't cover up for yourself.
nze bwekyo omusajja oyo yabakutte yakoze kibi nnyo nnyo naye ate era in the same regard he created awareness, wouldn't be here discussing it and people wouldn't be on social media talking about it. So it's very bad. Yandiba tutali ku police. So, behavior, thank you so much. What Quest Media? Please subscribe to this channel, liking, commenting, sharing. I'll be next time. Bye. Bye-bye.